Omuyimbi Dr. Jose Chameleone ali mu kakasa esayidi eno abadde ne byakakasa ate nga ye Eddie Kenzo akambuwaddemu munnange tewali muntu atanyigamu esayidi eno ngenda kubeera nga mbikuzanyiramuko mu maaso awo ate nga ye Fiki Gaza kosa ne Wizo Manizo balina munnange ate ekipya kye bali mu kufumba beeguddeko munnange ate mu studio. Oh my god, bampita Geminati nsinzira ku Geminati Yugi wabula kansike nkutegeeze nti kasita obeera nga tonaba kulayikinga vidiyo ogirayikinge kosa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonaba. Ntandise munnange ate ne Dr. Jose Chameleone. Chameleone yabadde munnange ate wali e South Sudan wabaddeyo munnange ate akabaga akabadde kamuyitiddwako okubeerako okusanyusa munnange abantu munnange ate wali mu South Sudan. Era nga kyatambwidde ddala bulungi nnyo kw'ossa n'ekyo ekifaananyi nakyo kibadde kikutte akati wali ng'ali ku highway mu nnyonyi munnange ate munda wali wonna wabula ku sayidi y'emu n'afuna ne puroguramu ey'okugenda munnange ate e Congo nga bw'ogezaako okulaba era ng'agenda kubeerayoko ne show abadde ne byakakasa wano. Acha kulia shida za dunia, hebu tulia. Hotel Residence tarehe 7 mwezi wa 3, Jose Chameleone ndani ya Bodega Bukavu. Jomope Chameleone tunakuja pale Hotel Residence, bam bam bam, salila kamukunzi okuyoka baba ye Dr. Jose munnange ate Chameleone nakusuubiza ne nkugamba nti nno nja kubeera nga nkubuulira munnange ate ebinaatambula ku Dr. Jose Chameleone nga sirudde wo awo kankongereyoko wali munnange ate ku Eddie Kenzo. Eddie Kenzo nno abadde mukambwemuko wano katono nnyo just wabaddewo ko ka issue. Amon moroke woboje vuga ojiwo muliro mutono tolinya muliro nnyo linya muliro mutono nnyo atenga bwokiroti omuliro konako bukonyi bako bubbi katono nnyo very little and girot. Amon kikwate n'emikono ebiri Amoni ogenda kukwasika. Amon moroke woboje vuga ojiwo omuliro mutono tolinya muliro nnyo linya omuliro mutono nnyo atenga bwokiroti omuliro konako bukonyi bako bubbi katono nnyo very little and girot. Amon kikwate n'emikono ebiri Amoni ogenda kukwasika. So bw'atyo munnange ate naye nga akatambi kano kakutte nnyo munnange ate omubabiro wali munnange ate esayidi ku mukutu ogwa TikTok ye mwana mulenzi munnange ate Eddie Kenzo. Jjukira nti nno ebitambula tuvaayoko ne tubikulagako munnange ate n'osobola okumanya ebigenda mu maaso munnange ate ku celebrity wo esayidi eyo wabula nga nkongeddeyoko Wizo Manizo kosa ate ne Fiki Gaza beeguddeko for the first time mu studio balina kye bali mu kufumba luno oluyimba muganda wange. Tolina ekibuli n'omubali ekibuli n'omubali ekibuli n'omubali agaza bim bam boof 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 boof. Yes boss. Alright, katulindiire munnange ate ebinaava mu studio tujja kubeera nga tubikutuusaako naye nga Fiki Gaza kw'ossa ate ne Wizo Manizo balina ekipya kye bali mu kufumba munnange era nga boogezaako kulaba akatambi ako kabadde kabuutikidde wali omukutu ogwa TikTok nti Fiki Gaza ne Wizo beeguddeko munnange for the first time mu studio esayidi eyo. Jjukira nti no Fiki Gaza akozeekoko ne Chameleone ku remix okuva mu Mayanja family. Palaso tannabakola naye Palaso sirishuwa bulungi sisoose kunoonyereza munnange esayidi eyo okubeera nga Fiki Gaza akola ne Palaso project yonna sinaba kubeera nga nnoonyereza bulungi nnyo. So ky'olina okukola kusigala nga weekuumidde munnange ate ku Geminati Yugi ebisigadde byonna just bitulekere tujja kubeera nga tukuwa update yonna kasita obeera ng'osubscribinze.